brother agenda tuwa story biri mu story emu era tugenda zifuna mu bitundu bibiri naye nga byonna tugenda bifuna kati. Lwaki tonzikiriza ne tutandika story eno abange? Mr. Sozi ompulira? Alright, tusimbudde kati omwaka gwali 2016 wetaba 15 nali mengo mu Kisenyi awo nga nverungujja nenzijjawo emengo mu Kisenyi biki nga mwenkiri nga mwana nze nga mwensinga okupoyera ne bakyali bange ebiseera ebyo nga sinkyali Uganda sinaba kujjawa eno bweru kitegeera nga mwenkiri nga ne babbade okitegeera nga nve ewaka naye nga tewaka ndisiira bakyali bange abaana nga tesinga kuba na bakyali awo mu Kisenyi awo mengo omwo mwensinga okubeera ne bakyali bange nga mwempoyera nga wewampa emirembe nze kitegeera kati nga ebiseera bye bali ba issuinga ddagamuntu mu wewandiise buli omu adde ku kisimanya ku kitabu ku kitundu ku kyalo biki munnange nga nzija kati nze abantu bembeeramu bantu ba geto babanda biki tebaagala kumanya obimanye kati nga nze ndaba tebabibayinga ebyokwewandiisa kati nze anyway simanyi namanya tumwana gavumenti gye tulimu bw'oteeberera mu maaso eyo kiyinza okukulya kati awo ka poliisi kawo ku musajja alumba ku Lubaga Road oba otegeerawo nenyambuka ngende newandiise nenzita obudde nengendawo biki in fact nagendawo ne bakyusa n'erinnya lyange sijja lyogera kine wendyogera kati nengenda newandiisa awo erinnya lyange ne baliteeka bubi mu system lyadda likyuse nga siri eddyo okitegeera kati nga nyina okufuna small powers of attorney biki process yali nyingi kati nga nyina kyali wange ku National Theatre nengamba oba ngende abinkolereko bafuna erinnya lyange balikyuse mu butuufu bwalyo ng'ate ndaba biwanvuye ate omwaka gwali guggwako ne lubalukawo olw'okujjawa mu Europe nga nyina okufuna visa nziruke Uganda anyway ebyo birala kati nkubuulira awo kya happening awo munnaaye kati mala okwewandiisa biki abe mengo mu Kisenyi nga nze mbivaako nga watu nga mbuja zifuna simunya biki kati nga wayitawo ebbanga nga mbeeramu omwo mu Mengo nga siva omwo kati ebbanga ligenda liyita likunukkiriza liyitawo ngamba gye ndagamuntu zaffe baatuva bbanga wait kangendeyo ndabe ku kapoliisi awo kiri kitya kati ngenda otuuka ku kapoliisi nga batugamba ndagamuntu mujazijja eri ku ofiisi za Nyakaana eringa ku Equatorio nga ku Equatorio gye tulina okugenda okuzijja mwana ne bajja mu tuzunza bimanyi nga nyambuka ngendayo the story begins kakati omunnange nyambuka ngenda nali nkyali kavubuka nno nga ndabika bulungi kakati tokadde olwokuba misasoze kati gwe nakulaga ku kifaananyi kyange onzijukira nga ndabika bulungi wali osobola okuba nga weeraba nga n'abalala bakiggamba munnange nga simanyi nti nno nyina benkuba kakati misasozi nali nze oba nkugambe ntya nabeeranga mu Kisenyi naye nga nyambala sambala nga ababanda biki kale nga mbeera somehow decent naye nga abantu bendimu bawukoola banjagako bamera bingi obimanyi kati ngenda ku Equatorio nfuna ekindagamuntu yange nsangawo abantu bangi okitegeera nensangawo abakazi abaali abatunda emmere ewa Kiseka abakola ki abantu ab'enjawulo kati oba abantu baali balowooza nkola awo simanyi nange simanyi nze najjabuzi kati nze nga ndimu oba nkugambe ntya simanyi oyinza kyogera
kati nga ndi mu luno nti wentuuka mu kifo ekirimu nga bya layini biki abantu balina okukola abali awo, kati nga nze ndimu kali nina okusobola okufuna awo, nina okuloobinga, njagala nkube empavu mbayitemu nze ngende bankoleko sikeyaringa oba nyina bensanzeewo nga ndimu ako kuva dda kandimu nga nze sibeera mu bintu bya layini buli kaseera mba njiiya mpiseewo ntya. Kati nga ngenda ku ddirisa, kati we nagenda ku ddirisa nga mpiipinga nga ndaba abakazi abakola ku byandagamuntu biki nga ntandika okubaako gwe neekwanyakwanya nsobole okuyitawo amangu nga ngamba genda eri osembe ne banno biki kati nga ntandika okudda mu lulimi lwa kintu kidoogo. Nga omukazi agamba kali kola bwoti ne bwoti biki ojje bakoleko nga ngamba alright nga mpitawo nga nyingira kati nga abantu balowooza nkola awo kati mba mbayitamu nga bantunuulira banviira okitegeera kumbe nze ndi kawaani nze nyina gwe nawadde dda amajja nga nyingira. Kati bwe nayingira kati nesangawo era abakintu kidoogo abalala bali awo ku pendingi. Kati mukazi nagamba yimirira mu abo nemba yimiriramu ngeno waliyo bambi abakazi abaki balinze ate budde bwakumakya balina okukeera okukola abali awo bebisa ebigoye ndowooza zimanyi ofiisi za nyakaane eyo wansi okitegeera wansi. Kati wano kino ekikuba ekigenda ku Bat Valley yes. Kati then waliwo ofiisi eziriwo okukirira amadaala emabega waazo wansi egyo twazijjanga. Munnange mba nsimbye layini sibiriiko nze mmanyi ndi kuva n'abalobi abakintu kidoogo bali mukolako mwabateefaako mujja kulinda tewali buzibu bayita amannya gundi. Kati emabega waliwo gaaya yali annyimiriddeko emabega nga nkoonako yantaapingako ku shoulder nenkyuka kitegeera enakyuka gaaya nagamba hi how are you eki nga muddamu nagamba nina appointment saawa zino naye could you help me we bayita erinnya lyange ombiipingeko bwombiipingako nenzija I'll pay you something nja kubaako kenkuwaayo kubanga ndaba ndi ku waiting list ndi wano ninze naye ate ndaba balwawo ate saazo nina mu office we banneetaaga onoosobola okunkoonako in case nga bayisa erinnya lyange ne mugamba it's okay nagamba okay share my number nampa enamba ye ne musevinga ne mugamba nagamba yenze gundi nagamba weoba mpita then nkoonaako nzije weba nampa ID yange nja kubayo kenkuwa ngamba ate zino ez'obwereere nga mpa enamba yengisevinga story neetandise. Gayo ono yali 40 something yali alabika ali 40 41 42 around there then ali kato kale saali katazi saaki naye nali nga mpezezza ndowooza 20 nali mpezezza 20 21 22 23 awo kale nali mukulu naye yali ansingako then nga gaaya ampa enamba ye naye nga gaaya era bano abama ofiisi biki ate nze siri muntu wa jento kitegeera sinyumirwa nnyo ebintu bya jento nze ndi muntu wa casual saagala kumanya oba abakazi bye baagala nze ndi byange kitegeera. Kati gayi nga ampa enamba ye in fact yandekera n'5000 nagamba gira obeeramu ne zino naye wona nkubira biki nga bayisa erinnya lyange then nja kulinnyawo boda kuba office yange teri wala nja kwongerayo endala nga nzikiriza ate bampaddeyo eky'ettaano nga nteeka mu nsawo gayi ng'agenda. Gayi bw'agenda Mr. Sozi nga mbeerawo nze nga bampita erinnya lyange bankolako biki oli omukazi nali namuwadde dda kintu kidoogo kye
nga nteeka ID yange mu nsawo kati nga mbeera ebweru wano nga mbeera wano wembadde nindidde mpola in fact wali congested nga nina okufuluma naye olwokuba nsuubirayo sente endala za gayi zansuubiza nembeeramu omwo ng'ate abantu bwe bafulumya banaye gwe bawadde ID fuluma biki manaye mufulume oba bamaze okukolako kati nze nga nina okubeera awo neneebuzaabuza sinti lwakuba sente zinzipitako banange ne bayita erinnya lya gayi nemukubira alo yingirawo biki ng'ajja yali nga bano ba corporate kwegamba nga bano bamusiba ttaya abafera awo ng'ayingirawo nga bagenda bamuwa ID ye ng'avaayo ng'agamba sina sente bulungi ku wano mu wallet naye tugende wano ku post bank oba twagenda ku bank ki sejjukira naye yali ku Kampala road awo nga gayi agenda mpa nga tugenda mu banka awe the drawing amajja kati nno amajja yampa kyebiri nga mbomba kati before nga sinawa kwawukana naye kati gayi nga simanyi nti nanfunyemu interest okitegeera nga simanyi nti gayi nanfunyemu interest munnange agamba what's your name naye you look good you look nice you're such a good guy nga tandika okumpaanawaana nze sibitwala serious mmanyi bya bulijjo omuntu nga wanagamba munne gayi gwe biki okitegeera munnaye Mr. Sozi gayi gangamba ntera okukiringira mu legends otegeerayo legends ogitegeera nga mugamba yenjitegeera so tusobola okufuna ka appointment nojja netunywanywamu biki awo sinnabuuka Mr. Sozi nga nina okukkiriza okitegeera sinnabuuka kati nga nnimu kali nti wengwa ku stranger netuba na appointment naye kati nga nnimu kali nti nina okugenda ne bakyali bange by all means nesitambula nzekka ate ekirala kino kankikubuulire simanyi oba abantu banakirowooza batya nze nga bwemmanya nti ntambudde ne ba stranger abantu besimanyi ntambula ne Bennett atambula ne Bennett ozitegeera Bennett oginyigako obunyizi bweti nevaayo in case nga waliwo ddenja osobola okwetaasa nenkuyiwa nga saagala kumanya sikikolangako naye just for emergency kuba kati ffe ensi zetulimu na Uganda yaffe tokkizibwa kuba na rifle babajja kukola ki babajja kukwata gende mu mateeka so kati ebintu ng'ebyo bimenya amateeka kyoba olina okumanya nti okwekuuma kati mu city olina okubeera ng'olinamu ekintu either kyonna ekisobola okukutaasa kuba tetuli safe obimanyi kati nze nga nkuze nze mbeera nakyo mbeera ne Bennett mbeerako in case ngudde mu buzibu nsobola okwetaasa kati nalina Bennett era awo ennyini nali ntambudde nayo kati nga gayi anyumize nga tumala okuva mu banka tujjayo sente biki nga tunyumyanyumyamu nti ntera okubeera mu legends awo nga akiringa ne bakyaliibe kati legends nali ngimanyi kuba nagendayo mulundi gumu aye nali sigenzeyo kukyakala waliwo gayi akuba basketball nali ngenze musisinkana ndowooza bwali budde na bwa misana naye naye sigenzeyo kukyakala kati nga gayi anyumiza nti ojja kujja nga mugamba it's okay kati oba naliko ki simanyi olunaku appointment gye yampa ku olwo nali siri mu modu zitambula na muntu nti oba ngende in fact nali siri na mengo omwo nali ndi waka nali ndirungujja nga ndi waka ngamba kangende kankwate ekkubo ngende ne gayi ono ngende ndabe gayi ono ali biki ayagala just tunywemu oba alina ebigendererwa birala nga njagala nnyo okubeera so curious nga nkwata Bennett yange Mr. Sozi nga nsooka ngiteekayo munda bwe nti ngamba ekijja kijje nga neesabika bulungi nyambala nga nze mbeera casual sibeera mu bintu by'amajentu gente eyo nga sibyagala nze nkuze mmanyi byababbi abo abafera abo bebambala amasuuti nga ntambula ngenda ku legends kati ntuuka ku legends
natuuka ku mulyango gayi mukubira essimu nga manya ajja fulumayo, kumbe emmotoka eri mabega eri mu kunzigirako. ngenda okyuka ng'emmotoka epaakinga nga gayi afuluma ngamba wotuuse nga mugamba dde nkusubira kuba munda wano nga ngamba mbadde nange nyina byemaliriza biki kino gye tubadde ku birthday yasimanya yakyali biri awo nga tuyingira mu legends munda tunywa omwenge tukola ki tulya, waliyo ne pooko, omwenge nga mungi nga wali bakampasa nga wali bakampasa misasozi. Kyomanya obuseego mu Uganda bwajja dda, oba bwajja tetunaba nakuzaalibwa bumazeemu ebbanga kirabika. Kyoba omanya eggwanga lyayonooneka dda, kitegeera. Bintu bingi nnyo bye nalaba awo. Kati munnaaye nga gayi mugamba mwana nkooye, nze nga ndaba ngalinga talina hidden agenda, naye ng'era nyina okubeera curious mmanye kiggwerawa, kitegeera. Kati nga gayi mugamba mwana nkooye nga ngamba nange naatera okugenda, ng'amaliriza awo tukwata ekkubo tuvaawo tugenda. Kati yampisa eno nga Kampala Road, Nakasero, ne tugwa ku Shoprite, Entebbe Road, biki kati nandropinga awo. Kati awo yandropinga wali so dangerous, budde walinga saa zigenda mu saa 9 gw'ekiro. Kati omutima ne guŋŋamba nti naye wano wakudropinze ogenda kusomoka otogende waka nga wabi nnyo. Bw'otunuulira ango zonna zentunuulira nga ndabya ddala sola tambuza bigere nga nnyimiriza booda, ate nga ne booda ebeera owa booda abaakutya abaagamba ono annyimiriza ayagala mutwalewa ku buno obudde, akulaba oli muvubuka oli oyambadde casual, kugamba abeera akwekengera ate nga nange mba mwekengere, obimanya ebyessete buli omu mbega wa munne. Kati nga nkwata kkubo nga nninnya nga nvuga anteeka ewaka, nzigulawo bwezikota yange nga neebaka. Abazayi baali mu nju ennene, nali sobola kuyingira nju nga obimanyi saawa ezo 9 tosobola kukonkona muzadde w'omwana. Nyingira bwezikota yange neebaka. Kati the following day emisana gaye nga nkyatinga awo, biki oli biki, nyina birthday party onajja onaabeerawo nkuyise, nga mpita ewuwe nga nkwata ekkubo ngenda ewuwe ku birthday nakkiriza okubeerawo still, era nga nkyagamba gayo naali biki. Ewuwe baali bayitayo Kajjansi, oba omanye Kajjansi, then no branching nodda ekiwa Mirembe waggulu ku chachi, oba chachi eyo wali ogiwuliddeko omanyi oba ogimanyi eyo waggulu eyo kiwa Mirembe ku chachi eyo wewaali amaka ge. Kaakati story etandise, omanye ebeera etandika eyange kuba buli kimu kiba kipya. In fact kyali kipya mu bulamu bwange kye nalaba. Nga natuuka ku church naye nga amakasi gamanyi, nasanga basaba. It was a Sunday by the way. Nzijukidde yali Sunday kuba yampita ku birthday nga it is a Sunday, simanya waliyo birthday wuwe nga nze mmanyi just guy yali akola ku public services oba otegeera waawe wandegeya we yali akola awo office zaawo nga amajja galina emmotoka zirina buli kimu. Kati nga nkwata ekkubo ngenda ntuuka ku church, natuuka ku church nga mugamba ndi wano ku church. Kati ewuwo nnyini wewa njagala okumanya Mr. Suzi kiggwerawa ali biki, yandabanga kyaliwe oba waliwo ekiri behind, oba okitegeera. Kakati munnaaye nga ntuuka mu maka ge nga nzigulirawo nnyingira. Bwe nayingira amaka nga galinga ggulu lya ku nsi. Bane emisasozi nkubuulire, simanyi nawe nyoza kugamba amaganga liringa ggulu lya ku nsi ng'omusiru alina amaka. Bannange nata n'okutya nensiriikirira
munda kale nga si print naye I mean wabweru nga si nti oba enzimba ya kabinyo oba naye nga munda furniture buli kimu bano abakola oba interior design be bayinza okitegeera nga amaka nzimba ya muzungu buli kimu nga ndaba kipya buli kimu bye tulaba mu movie ate siizaava eri mu ghetto z'omu Kisenyi nga ntuula wali nga nsirika yadde nva mu Kisenyi mu ghetto nali sitede nga ntuula era nga nina ebyange byentambula nabyo bye nagambye bwendi nga nsirika kaakati olwayingira mu nju nga ntuula enju ng'etemagana yonna olabira ddala ng'enju nzimba ya muzungu buli kimu gayi nga nfumbira emmere nga tulya kati we natuukira yalinga oba dining kati eri mu sitting nali sinaba kuwaayo nnyo budde kati nangamba agenda otule mu sitting room ngenda okutuuka mu sitting room misasozi kati nga onaaba n'ebifaananyi bino byebateeka mu flame ne mubitimba mu ddiiro ewaka ng'okuba amaaso ku bifaananyi omanye ebiriko bifaananyi by'abasajja basiyazi abasajja abeemazisa abasajja gali ku musajja munne abasajja abeekomba abeekola bannange nga obimanyi byonna obwongo ne buswikingirawo ngeno otunulira mu corridors ndaba kamera ga yatandise okuntunuulira ng'akyusa face namugambirawo bro I have to go bro kubuulire nyina okugenda kyanzigirawo mu bwongo bange neŋŋamba nangamba why bakwano bange bajja bankubidde bali mu kkubo bajja ate sisobola badisappointing nga nabagambye ngenda kweta ne mugamba no I have to go gayi yali aganye sobola okunzikiriza okugenda naye nga nkuumira awo nga ngamba sisobola kukkiriza genda olw'ensonga nabadde nawa promise nenemerako kati awo neŋŋamba olaba ekirungi ky'okuba nga otambudde n'ekikuprotectinga in case waliwo ekiyinza okubaawo weerwanako yes gayi ayinza okwagala okukutuusaako obuzibu naawe weerwanako nangamba okay it's okay n'abanga aggulawo nangamba ne why lwaki oyagala okunkola ekintu bwe kiti awo nga njatulira amazima you look nice mpulira nkwagala olabika bulungi nga gayatandika kuŋŋamba nga by'onaagamba omuwala neŋŋamba bannange ndi mu nsi ki ebintu ne bintabukako gayi n'atandikira ddala okuwagala okunkwatirira neŋŋamba no nyina okgenda mwana please can you open for me no siyinza kukola kintu kino nade manyi oli mukwano gwange just ofunye interest nga omuntu wanaba mukwano gwo ne tufuuka abakyali tusobola kunkola kintu kino nentabuka gayi yali naaganye neŋŋamba ebisumuzo biriwo ne mugamba nyina okgenda mwana nyina okgenda I have to go please open for me gayi najja n'agamba kale nange nindaako n'agenda mu kisenge yalwayo simanyi kye yali akola yalwayo ate we yalinga afuluma nga ajja ate nempulira nga agenda mu kinaabiro ngamba sirina buzibu oba naafuna wanaafulumira nandekamu nesigenda kukikola kino mwana nga nze obwongo bwasukingirawo neŋŋamba kasita nalaba ebifaananyi ebiri mu ddiiro lye saalinda kirala nga nkwata kubo nga nyimirira ku mulyango ne mulinda nyina okulaba ng'avaayo bulungi ayambadde ng'aggulawo ng'agenda akumamu omuliro mu mmotoka ateekamu ekisumuluzo nga ngamba tuyingire tugende omutima gwe ngamba yingira omwana toyingira neŋŋamba kati wenyingira nanvuga speed nenyingira netufuna waasooka agenda alina waawe enkoko ze n'asooka abaako byaziwa netumala netudda mu mmotoka nanvuga paka ku highway nenkwata ekkubo swi nenkomawo mu kibuga bwe nadda mu kibuga
niŋŋamba nedda tuve ku bantu eggwanga lyafa dda. bwe waba nga waliwo ebintu ebitali byangu kwogerako bye bintu bino, naye ate era tekitegeeza nti tetujja byogerako. Njagala okubyogerako mu ngeri eta offendinga muntu, so nga ate njagala byogerako mu ngeri etabikkirira nnyo kintu. In one of my radio shows for some good time, tubeera ne discussions ku bintu ebyenjawulo, naye all the time nagamba abampulidde nga nkozesa statement eno nti njagala nnyo okwogera omuntu bye yeetaaga okusinga okwogera omuntu by'ayagala okuwulira. Naye eno statement njikola. There were like two people for all the times when mbadde nga mentioning njikola statement eyo abajjanga mu inbox ne bagamba nti ate baali ba corporate. Bombi kumpi baali boogera ekintu kyekimu naye nga bagamba nti simanyi obanga bw'okyogera abantu bakitegeera kubanga your voice is loud and clear. Mbabuulire, kiyinzika okuba nga si kyangu, nkiddamu, kiyinzika okuba nga si kyangu okukeera enkya ensi n'erwanyisa ebisiyaga okubimalawo. Actually tekijja kuba kyangu Uganda okulwanyisa ebisiyaga tekijja kuba kyangu. Mwawulidde amakoona agatandise okujja mu etteeka eyali biiru kakati nenifuuka etteeka. Mwawulidde amakoona bwe gatandika okujja, okwogeza ebirimi bwe kutandise, tetumanyi gye kinaawunzikira oba babiweze oba tebabiweze. Njagala obabuulira olumu kye tutatera concentratingako. Nze kyentera okwogera, amaanyi gaffe tuyinza okuba nga bwe maliriza nongenda kukuwa story ya brother eyokubiri. Amaanyi gaffe gayinza okuba nga tegeetaagisa nnyo kuteeka mu kulwanyisa bisiyaga. Amaanyi gaffe gagwana nnyo okubeera mu kucreating awareness, okutegeeza abaana omutawana gwe boolekera if they engage themselves in such acts. Mubandaba nja kuba n'abantu babiri abali mu kundaba right now. Waliwo omuntu andaba nga is not part of those acts or those choices, the choices they call choices. Waliwo andaba nga gwogama oli straight, waliwo andaba ate nga oba ataba straight ate aba atya. I don't want to offend anyone. Saagala ku offendinga ateenyigira mu bikolwa ebyo, kyokka ate saagala ku offendinga eyeenyigira mu bikolwa ebyo. Njagala mbalansinge naye nga ate ekituufu nkyogera. Bamikwano, kantandike n'akagero oba nali nkakuwaddeko. Mbu kiwanuuzibwa mbu omuzadde omu yayina abaana bano nga amaka gaabwe gali kumpi n'ekkubo, ate ekkubo erya highway eriyisa emmotoka ezidduka, naye across ebbali w'ekkubo oba ebisukka kkubo walingawo omuti gw'omuyembe nga guliko emiyembe. Omuzadde n'atuuza abaana n'abagamba, abange mulaba omuti gw'omuyembe guli, omuntu alyetantala okusala okugenda ku muyembe ogwo talirudema kufa, kubanga emmotoka zijja mukuba era ajja kufa. Nga bwe mumanyi abaana babayimbirira ne babagamba, yalina abaana were they 4, nga mwana asooka akemebwa agenda asala ekkubo, agenda anoga bulungi n'emiyembe gy'alyako gy'alidde, asala akomewo, emmotoka yiiri ng'emukola ki, ng'emukuba ng'afa. Ng'omusajja atuuza abaana bange nabagamba, kati mulabye munnammwe, kumwe bameka abaagala okunzika ng'oli nti tewali, bameka abandyagadde okusurvivinga nti bonna bawanise
nga bangamba kati mwewale okusala ekkubo eryo okugenda okulya emiyembe egyo mugyewale liba teriribusa ngaera abaana bwobamanyi n'owooko liba teriribusa n'owooko kiwanoozibwa nti asigaza omwana omu naye omuntu omulala kyeyava ajja amugamba nti owaayo bamugezako mubuzi wayo abaana bo kiki abaana bo nga bafa nnyo accidents oli kwe kumutegeeza nti across waliyo omuyembe bwe baba bagenza okunoga emiyembe omuzadde munne kyava amugamba muzadde munange abaana kituufu okubagana emiyembe naye eryo si eryekkuba eryali lisinga okubeera erivaamu ebibala oba erikola amakulu oba oli awo waliwo ebirala bye twali tusaana okutunuulira amugamba nti muzadde munange kiki gamba don't you think nti wandyetaaze okuyigiriza abaana bano basala batya ekkubo olw'okuba eri emiyembe gyegiri ng'eno gye bali tegiriiyo ekyalibadde kikola amakulu kubanga nti emiyembe eno wegiri oba emiyembe giri nga waliwo abagenda abakulu abamanyi okusala ekkubo ne bagenda ne babanogera emiyembe ne bagireeta ekyo nakyo kyalikoze naye oba oli awo ebyo nga tebisobose abaana bano walina kubayigiriza kusala kkubo nti bw'oba osala ekkubo otunula eno n'otunula n'eri n'osala ng'omaze okulaba nti oyitawo oli safe eno teri mmotoka so si kusala nga mbwa ndaba embwa engeri gyezisalamu ekkubo kiwalazima ndaba pusikati engeri gye busalamu ekkubo lwaki ndeesa ekintu ekyo abazadde kye twetaaga okukola kwe kuyigiriza abaana engeri y'okusalamu ekkubo kakati saagala ate obabayikire nnyo ku kiri njagadde kulaga nti waliwo kye baali babagaana okukola so nga ate omuzadde oluvannyuma bwe yagezaako okubanga afuna approach endala kubanga kyazuuka nga alemeddwa okugaana abaana okusala nkizaayo ku kino abaana baffe sibagamba nti tubayigiriza engeri gye bagenda okubirya nedda weefuga ennagundi alinaitwe akandwa naho peshi weefuge kyengezaako okujjawo kyekino eri njirese nga example tebiri so close if I am to ogbengezaako okukwataganya example zino get me right abaana ebisiyaga tukikirize tukigaane bijja tulemerera okulwanyisa abaana tubayigirize ekituufu ekyokukola kyekiriwa olwaleero abazadde musaasira abazadde abatafumbiddwa nosanga omuzadde mukyala nga yeeyombekedde abazadde maama ne taata nga bali wamu kijja kuba kyangu okuyamba abaana baabwe okubeera straight than single mother oba single father. Single mother abeera yekka tugeze alina omwana wa buwala oba mwana wa bulenzi ayogera bubi ku taata newankubadde taata yamuyisa bubi kituufu naye ayogera bubi ku kitonde ekisajja buli musajja mbwa ku ye kati omwana ono w'obuwala kitandika n'omukuliramu nti abasajja mbwa abasajja tebalina kalungi kakati bwayisa bubi mmange nze mbeetaaza ki olaba bwaleeta obukyayi eri abasajja bwafuna option bwafuna alternative olaba kyenvudde ngamba nti oba oli awo ate abazadde maama ne taata nga bali wamu abaana ekyo kye balaba bajja ku practicinga ekyo kye balaba sijja kugamba nti abazadde abalina abaana amina abazadde maama ne taata nga we bali tebafunye cases zino ez'abaana baabwe okuwunzika nga bagenze into such acts naye njagadde kulaga nti bato eyoono erina engeri gyakwana kubanga ono nja kugamba ekigambo kimu mwana wange ondaba ndina ennyoko ono mukyala nze ndi mwami ebyo biki byogendamu olina wootandikira so nga ate maama oba taata single parents basoomoozebwa omwana mugamba mami bwobanga ogamba nti okuwasa abasajja kirungi okufumbira abasajja kirungi why are you not married? Like I have had enough times where you've been talking ill about my father or dad. Like there is nothing good that you see in men. Oba kiraba n'omwana alina taata yekka era ajja ku experiencing ekintu kyekimu kaka to preparinga abaana baffe
tubayigirize okwawula ekirungi n'ekibi, tubayigirize okukola choice ennungi n'embi, nti okukola choice ennungi nga ffe bazadde bo tukulidde mu church, tukulidde mu ddiini, twagala okutegeeza nti nno omwana ow'obulenzi yalibadde abeera na mwana wa buwala. Omwana ow'obulenzi yandibadde abeera na mwana wa buwala. Kakati n'obaakinga ezo ensonga. Ekirala mukole oba abazadde tukole research ku bintu bino. Kizibu abasinga twogera ku bintu bye tutamanyi na kumanya. Omwana bw'oba omugaana drugs, sooka okole research emala ku drugs. Abazadde bwe tugamba abaana drugs tubagamba mbi. Naye addiction eyo omuntu ateekeddwa okuyiga ebuziba, agende ebuziba. Omwana oli bw'amugamba nti no drugs mbi, lwaki baziriko, bali baziriko. Abaana abasinga obuvumbuzi bwe bubatawaanya. Agamba nja kuba mala kugezaako, bambi amala kugezaako n'agenda mu effects zaakyo n'atandika okutegeera nti mamba kyali amugamba kituufu. Kituufu kyali amugamba kituufu. Naye tuteekeddwa okukola research emala. Ku makubo kuliko abavuga emmotoka nga tebalina driving permit n'abalina driving permit. Oteekeddwa okwogera ng'ekyo kimanyi nti eriyo abavuga ku kkubo nga kituufu bavuzeeko ebbanga nga tebalina permit. Mulage obulungi bw'okuvuga ng'olina permit n'obubi bw'okuba nga tolina permit. Obulungi bw'okuvuga nga tolina permit oba tewasaasaanya ssente ez'okufuna permit, eyo advantage esooka. Let's talk about such things ebibagenda nga bibasikiriza. Tumulage nti yes bino birungi gye biri. Naye birungi, ekirungi kiri kimu. Ate n'ekirungi tusula kigarantinga kubanga gwe kenyinyinyini oba weekubye enjawulo. Kola research ku drugs. Nti kituufu bw'oteekako ebidagalagala ku mutwe ogenda kufiringa ng'oli high, but it is just high. You will not last into that highness or that feeling of being high. Kakati ekyo nakyo kikooneko agambe balina engeri bawulira vibe. Kakati bw'omulaga nti vibe kaseera buseera katono bwe kati naye kavaamu ebintu ebibi bingi. Kakati ajja ku comparinga contrasting asobola okukola okusalawo naye ng'omaze okumuteerawo byombi nga Katonda bw'atuteerawo omukisa ogw'ekirungi n'ekibi, nga okulaga nti kino kirungi ng'akulaga nti kino kibi, n'osalawo okugenda ku left oba ku right ng'otegedde ekyokukola. Bamikwana abazadde ffe kennyini tusooke tukole research. Abaana baffe ekibatwala mu biro ebintu kiki? Is it money? Kola research obeere ne facts. Ebintu bino ddala effects change. Research. Okisobola okuleeta ng'oleeta doctor. Cases zibadde oleeta doctor. Abaana bano boogere ne doctor. Balabe ebi. Saagala kukirwako nnyo. Era saagala kuva wano ng'ontegedde bulala. Njagala mbeere straight. Mbabuulira. Abasoma Bayibuli oba abasoma ebitabo. Omanyi ate abantu abamu balina engeri gye kati sina ngeri gye ngenda kumatiza muntu ate atakkiriza mu Bayibuli okujjako ng'omaze kujja mu inbox n'oŋŋamba nti nze sikkiririza mu ebyo by'amadiini kati ate ne njogera naawe okuviira ddala ku ntandikwa naye kati osobola kukusanga wakati ne tutandika okukola argument ne tukayana nti gwe tokkiriza mu Bayibuli nze soze njikkirizaamu. Tulina kusooka kudda ku 0 tutandikire ku 1 tutuuke ku kukkiriziganya oba tutuuke ku kukkiriziganya obutakkiriziganya. Naye njala bategeeza nti ebisiyaga n'obubi ensi egenda obubi bweyongeze. Okulwanyisa obubi kijja kubeera kizibu, naye okweteekateeka n'okweyigiriza okukola choice kubanga obubi bubeerawo n'obulungi bubeerawo. Oteekeddwa kuteekateeka baana obubi bwe bujja nga basobola obulaba nti buno bubi ne bamanya ebibi by'obubi. Obubi obwo bujja butya, butusikiriza butya. Lwaki ekintu ekyo ekirabika nga kibi abantu bakyettanira nga mwana ategeera bakyettanira olw'ensonga bweti ne bweti. Naye njala kutegeeza kino na kino kyekivaamu. Sitaani bwe yali akema kaawa yatandika na kibuuzo nti kazi Katonda yabagamba atya? Emiti gyonna tulyeko naye omuti guno gw'ogulitwede era tetulitwede. Sitaani n'aliraanya ekituufu n'ekifu
n'abiriraanya asooka n'akulaga nga akkirizigana naawe nti ekyo kituufu kati n'akulaga awatali kituufu tatandikirawo ng'akugaana bugaanyi alina engeri gy'akukwana tetugenda kukoppangeriza sitaani naye njagala balaga nti abaana tuteekeddwa okudiiringa nabo n'amagezi abamu mubyogera nabo kambwe nze sikulaba nze nja batema nze maama nnyabo wateekeddwa okubeerawo omukwano ng'olera abaana bano naye ng'otandika obbasigira ekifaananyi ekyekyokulabirako nga ggwe example akasembayo akatalekeka ku nsonga eno tugenda ku mboozi ey'okubiri abantu batunuulira ebintu bino nga babitunuulira ku musajja n'omusajja oba ne babitunuulira ku mukazi n'omukazi abantu ne bajja focus ku bafumba ababiri omwami n'omukyala abali awamu naye nga ssebo omusajja omusajja ng'omusajja amanyi nti naturally by nature tulina kuyita munyonyo naye ng'omusanga akutta olw'omundeeba njagadde kikulekera aboogera ebyo tebabiriiko nnyo baconcentratinze ku mwami n'omwami omukyala n'omukyala eno naye waliwo awafu singa ntandika okuyita cases abasajja abakyala bangi gye bali eyo gaganze ekimu ku byatwawula n'omwami omwami yali ayagala kunsiyaga buli kusalawo kusigala kuli mu kusalawo okwo bw'omala okusalawo n'okola choice waliwo ebiva mu choice by'otakyasobola kurivaasinga ekyo njagadde nkikulekere nkyerekere buli kusalawo okwokola kuli mu kusalawo okwo ekyomutawaana bw'omala okukola choice bw'omala okukola decision ya choice yo ebivaamu oba tokyabiinako choice bikutomera nga bwe byagala kitegeeza ki kyenjala okugjayo choose wisely bw'oba okola choice gikole nga oli soba ate nga oli muntu eyekenneenya okumanya ebirinza okuvaamu ndi ready okubearinga nabyo oba okufaafagana nabyo kyenjogera okitegedde. I am so proud of being a straight man. So proud of being a straight man. It's just enough. Katugende mu mboozi ya brother eyokubiri. Omanyi Mr. Sozi, we nali nga nakalaba YouTube channel yo nali mbizalawa. In fact nali mbizalawa. Sijja kulimba nali mbizalawa. Obutakufeera kuba mwana ebintu byendaba ku YouTube channel ebintu byendaba ku YouTube ebisinga biri related neno biri related neno ndowooza n'ebiralala nga tebiri nnyo related n'ebintu by'omu Uganda kujjako ne updates za Nuupu ku president wange omulonde naye kati ebintu byonna biraba nga mbizalawa naye munnaye stories zo nzirina nyingi kati munnange kano kalinga kibozibozi nali ndi ku Lubaga Road awo ku Lwabakadde omanyi Lubaga Road eyo bagiyitanga Lwabakadde nga tukyali bato kubanga waliwo awo katundu bakayita Kyabakadde kaliko obuyumba bw'ettaka kati kabeeranga mu nnyo abakadde edda ne kakati kati simanyi kiriyo oba baamenyawo naye nga kyemmanyi ogimanyawo ku Lwabakadde awo kati munnaye mba ndi awo ne Chali wange awo tutambulamu tukola ki Kachali wange nangamba mwana kambeeko wano wengenda tujja kuddamu ngamugamba kale naye kaneekoneko wano nja kudda nkulabe nga nvuddeyo eno nja kukusangawo nga ntambula kati mpita ku Lubaga Road awo ku Lwabakadde nzija mpitawo ntuuka ku Barbados njiyisa oba ogimanyi hotel nga njiyisa kati wogiyisa waliwo ekibangirizi kyosanga then wokiyisa ate kati osanga ekikubo eky'ettaka ekyambuka ku church gye bayita Winners Chapel eyo Winners Chapel ya musajja mu Nigeria just eyo branch eri awo ya musajja mu Nigeria oyo David Simanya Oyedepo
pastor Winners Chapel bagimanyi eri ku Lubaga Road. Kati njiyisa mpeta ntuuka ku nkulungo ya Kabaka, okitegeera, nga nyambuka ngadda ku lubiri. Kati mba ntuuka awo ku Nakasero Secondary, nsanga omuwala ng'omuwala atandika Yesu akwagala, Yesu akwagala. Bannange sozi tulina Uganda yaffe enyuma, ng'omuwala agamba Yesu akwagala, Yesu akwagala, obulamu bwe bugenda kukyuka. Kati ekyenjawulo teyali muwala nti nno baba bano ababeera balina enfuufu bakutte Bible babeera ku kkubo. Ono yali somehow, yali sina somehow, she was decent, ng'ali clean, ng'atandika yenyumiriza afiya. Yesu akwagala, obulamu bwe bugenda kukyuka. Biki bwe Katonda, sina kyamaanyi kyenkwagaza, just njagala obulamu bwe bwe Katonda. Nga nyimirira, omanyi oba nkugambe ntya, mulimu abantu nga ye ayagala nnyo okumanya nga si muntu muzalayi. Kubanga ebintu ebimu w'oyagala okumanya ate oyiga, obeerawo n'otagamba nti bano ba ddiini, obaako by'oyiga bw'omuntu w'omuwa obudde. Munnaaye nga nkwata kkubo nga nyimirira, ng'omuwala ngamba Yesu akwagala, biki kyaki yaffe bagiyita Winners Chapel, eri gye nkugambye gye nayiseeko bagiyita Winners Chapel. Era kola booti ne booti, ku Sunday tuba ne service weziti, weekly days tuba ne simanya tulina worship team ejja ne practice nga biki. Namugamba okay nja kujja, ngamba mpe ennamba yo nga ngimuwa, nagamba olina essimu, ne mugamba nedda. Ebiseera ebyo nga sirina smartphone, obimanyi eyabavubuka. Kati ng'omuwala ngamba nti ngenda kukuwa essimu tofaayo, nga mugamba naye promise me nti ku Sunday ojja kujja. Nga mugamba nja kujja, ogenda kumpa essimu smartphone yabwere, nga lwaki sijja Sunday. Fe abamu ku baasooka ku kyaki nga nnoonya mwana muwala Irene. Kati nga nkeera nga ngenda Irene musanga ku kyaki nga nyaniriza bannange, nabadde manyi togenda kujja. Omuwala yali smart, si bano ababulizi b'enjiri ababeera balina enfuufu nga bonna bali awo ku kkuba. Ono yalina engeri gy'abuuliramu enjiri ye, saamusanga ng'awoggana, just akugwako kiyiifuyiifu ng'akugamba Yesu akwagala, Yesu akwagala, okitegeera. Nga mpa essimu, saamusanga Galaxy Mini, ampeerako charger, nga mpa essimu, nga tuyingira kyaki, andaga wenyina okutuula, nga tutuula tutandika okusaba nga nfaako nga nange ndi oluvimbu ate nfunyeyo anfaako. Kati ng'omuvubuka obeeramu ne kali nina yanfaako, otandika okufiiringa somehow superior. Nga nkola ki, nga mbombo, nga nzimba, kati nga nfunayo kyali wange, nga mugamba mwana nyina mukwano gwange wano ampa ebyakabi, yampadde essimu yakabi, kati mbeera ku mutimbagano zonna ngenda kubeera ku zi YouTube biki. Nga ntandika okufiiringa superior nga obimanyi. Kati omuwala ono nga ngamba olina okujja no practicinganga, oba oyagala kukuba jazz, oba oyagala kubeera mu worship team, oba oyagala kubeera ki, oba asha. Katonda akwagala, obulamu bwe bujja kukyuka. Kuti mutima mulinga nga bulamu kyoba bwagamba, seeyiya nti oba ndeko street. Anyway, kati nze nembeerawo kale, namuwa obudde, yali alabika bulungi, kuba yali ansingako obukulu. Kati nga mubeerako, kati nga nange muwa obudde, nga tubeera awo tusaba, wankubira kasimu oli free ojje, nga nzija bambi ng'afaayo. Kati waaliwo gye bayita, twalinawo ka conversion, simanya heaven on earth, bali bagiyita
Mbyerabidde naye nga waliwo awo convention nga tulina lukuŋŋaana lw'abavubuka ng'abawala balina tenti yaabwe we bagenda okusula n'abalenzi waggulu eyo oyita ku kyaki eyo n'oyambuka waliwo awo kibangirizi tutadde tenti nga mwetusula nga tujja tuvaayo ku makya ne tujja ku kyaki. Kati convention yali ya mutwalo gumu kitundu nzijukira. Yaŋŋamba njazi kusasulira. Eŋŋamba ate okunsasulira obusasulizi sasula tewali buzibu ng'omwana asasulira. Kati niba naye ebisasozi ebintu biri mu Uganda awo okitegeera nga nkwata kkubo nga nsasulira. Kakati ogwo omutwalo gumu kitundu kwaliko okulya eri gye twasulanga ndowooza kulya n'okusula nga nsasulira. Kati nga lanchi weetuuka mulina okusimba layini ne babagabira ne mumala ne mulya ne mumala ne mudda mu kyaki nga tukola groups abavubuka simanya bino abakavubuka single mothers simanya baani abali singa and searching abo abalina broken marriages obimanyi. Naye nga during lunch time ng'oli omuwala ayimirira mu layini n'asimba layini anfunire kyokka ng'omuwala yakolanga asha omanyi abawala bakolanga mu office nga yambala office we nga alabika bulungi omuwala oli naye ng'ansimbira layini n'anfunira emmere nagenda nagamba nyina emmere lya womala nja kujja nkuceekingeko tulabe ekiddako nga mugamba okay. Nze nga ntuula wali neekubira ssala lyange ndi ne bakyali bange kati nga waliwo kyali wange awo sijja mwogera linnya nga muwala nga akufaako wakikola otya muwala nga akufaako bannange akwagala nga mugamba ono spiritual sister wange omugamba ono spiritual sister wange naawe tokisussa nnyo naawe ate obimanyi. Kati nze nga nange ndimu kali tekabulamu nti omuwala ono mugambeko kati nga ate nyinimu n'ekirala nti nyinza okuba ndowooza mugambeko ate ng'oluusi kyayagala kati nga ate on the other side ngamba naye nedda bambi ayinza okuba nga ali ku bya Mukama tali ku byebyo bye ndowooza kwegamba n'embeera awo mu suspense nga tubeerawo. Convention yatekinga some 5 days emala neggwa. Kati nga tujja ne tusaba biki nga nkyekingako tubeerako ne bupikiniki ng'ayagala nnyo mbeerewo twagendako eyo ne nakuwadde eyo nasooka n'okuwulira eyo ku lw'Emityana simanya waliyo biiki y'abafaatha simanya biri awo ebityo ebintu by'abalokole obimanyi. Nga tugenda nga tukomawo tugenda ku bufiesta w'ebityo. Kati waaliyo Christmas yali December nga tugenda nga ngenda ku church. In fact nze gwe mulundi gwange gwali gusoose n'okusabira ku church y'abalokole Christmas nze nkulidde nsabira Lubaga ku Mapeera wa church ku Wakaliga road eno gyerabidde nga gye tusabira ffe church z'abalokole nga sizigendangamu nze nti ngende nsabe Christmas naye ku olwo kyampushi naye ngamba jangu osabe tujja kufa ne service ey'okumakya oba neya ki si evening eyaawe ya after lunch oba ziva bbiri nga mugamba nja kujja kuyokumakya ngamba okay it's okay jangu tusabe ffenna njagala ojja kumakya okusobola okukwata ebifo nga nange nzikiriza nga nkeera nzijja nga tusaba kati father oyo mujjukira n'ennya bali bamuyita Aleideino yali mu Nigeria ng'agamba after the service ba Asha Christmas mujja kugikwatira wange. Kati yali Asha yali omu ku ba Asha. Kati nangamba olaba otya bwe tugende wa pastor ne tubeerayo ffenna no you accompany me mugamba it's okay naye nga siriimu biri ebyabalokole sebindiimu muli mwana ndaba sifiitinga naye nga ate omuwala yali mukuluko nga nsinga obukulu naye ng'alabika bulungi. Kati ebintu bye yandaganga
hospitality, care, ng'afaayo. Nentandika mpola okubayinga, nentandika okufuna interest mu ye mpola. Kati nga wembeera naye mpulira ninga atandise omwagala, atandise kitegeera. Munnange Mr. Sozi ngazaabika emipiira, tugenda awo erubaga awo, pastor yali bafumba, pastor afumba, Asha beeyiwa mu kiyungu bafumba, ffe tutuula awo tudda mu kwesabisa obutawo bw'eddiini biki nga sibifiiringa n'ebyo by'eddiini z'abalokole. Nze nga wendi just nze ndiyo kigumaza, nina owakabi wange kwali awo gwe nafunye anfaako naye nga nkyekingako gwe Mr. Sozi. Nali manyi fa abasajja babiri n'ebyokugwa mu mukwano, omuwala n'omwagala n'omufaako n'omukyekingako nga toteredde oba manyi bagenda mutwala, kumbe n'abawala babikola. Mr. Sozi omuwala yanfaako. Oli bulungi nga wava mu kiyungu waleetayo akantu, sooka ogira olya kano, waleeta ka juice biki nga ali kuba blending a juice, wali ne kuba fumba, wali ne kuba designinga room biki webyo nga nfaako, ayagala okumunya wendi. Ekintu mwana ne kiba kyamaanyi nnyo. Ne tumala ne tulya, n'avaayo, ne tuvaayo ne ngenda ewaka, tusigala nga twogera awo Sunday services nga zivaawo, we twesinkana, we tunyumya ku ssimu, naye nga tunyumya bya Katonda byokka. Nanyumiza brother we ali e Bungereza, yamalayo emyaka 10, ne basaba nnyo, ne basiba nga basaba. Banaye omwala yalina eddiini, si bya lwali. Ne basaba nnyo, brother wakomewo yalinga eyabeerabira nga takonekitinga nabo, tebakommunicatinga biki. Nangamba brother waffe oyo yatulumya omutwe nga tusiiba tusaba famire yaffe. Ate taata wange yalina abaana banjawulo mu ba different mothers, kugamba nga tulina okunitinga, nga nsaba musimanya Mukama akola atya. Omanyi abawala n'ebyabalokolo bamanyi. Kaakati annange omuwala ng'agamba kati brother waffe oyo kyamukisa mulungi, yangambye agenda kujja this year, era tugenda kumwaniriza nnyo ne ba brothers bange buli gye bali mu bitundu bya Uganda bajje tukole omukolo, kuba alwadde aludde ng'akola ki, tayogera naffe. Brother we bali bamuyita brother we, kale ng'ajja yajja ku church awo, yali abeera Bungereza mu ssaza lya Westminster. Is it Westminster? Nijjukira Westminster. Ng'ajja guy ng'oluzungu oba asinga n'Omungereza, ng'ayogera oluzungu ng'atandika luli oba swenswenswenswe nga Rihanna, ng'atabula nga tunyumyamu olwaffe. Kakati ng'amala bagenda ne sister we ng'agenda ne Irene, ng'agamba nja kukubira, tofaayo, nja kukubira, tujja kwogera nga bagenda. Kati bayitawo olunaku lumu ng'agamba njagala kukuyita ojja onkyalireko, ng'omuwala yampita oyo Irene. Ng'agamba jeekya. Kati nyina kyesigambye, omuwala ono alina story yannyumiza wakati nga tumaze amaze okummanyira, mutegedde. Yannyumiza mbu taata we yali mugagga nnyo nga bw'okiwulira, era ye talina nnaku gye yali alabye buto bwe, amasomero, ewaka, bulamu bwakuliddemu nga ssente weekola kiweeri. Kati naye taata we yafa AIDS, yafa HIV, annyumiza olwo. Kati kati kyembadde sigambye, we yannyumiza ekintu ekyo ekyamazima, nali ntandise okumwagala, omutima gwaddirira. Okitegeera, kyekyo kyenkugambye nti Mr. Sozi njagala nnyo mmanye omuntu ono ddala kiki
mmanyi bwe nnyina okusikatira, mmanyi bwe nnyina okukola go ahead. Kati oyakoona ku ekyo biki twalina ssente biki naye taata wange we yafa bulwadde bwe buti kale ebintu ne bikyankalanamu naye ng'era bakyali financially stable. Omutima ne guddiriramu. Kati laba wangamba munzije mumulabeko. Omutima ne gugamba gendayo. Enkuba yali etonnya nzijukira, nali nnyina na takisi Wandegeya kuba yali abeera Kisaasi nga takisi ensuula Entinda nga nvaamu linnya booda tugenda tusala kitegeera booda endropinga somewhere nga ntambula enkuba ng'etonnya nga bw'okiwulira. Enkuba etonnya, wakati mu kutonnya nga mukubira essimu nga mugamba ndi wano wabweru naye simanyi geeti ki gy'oliko. Yali yampadde endagiriro, simanyi geeti ki gy'oliko entuufu biki oli ku geeti ki nga ngamba bannange sorry lwaki otambudde mu nkuba bannange. Ng'omuwala ajja mu nkuba enkuba etonnya oba yali simanyi na kye yali etegeeza. Enkuba yatonnya misasozi. Enkuba yatonnya omuwala kati ku geeti nga ndaba geeti ey'Ekisaasi eyo nga bagagga beereere. Jjukira nze wankugambe ntya ffe tukuliddeyo nawe mu geeto myala nga Kisaasi enju eziriyo olabira ddala enjawulo. Tibannanga abasajja balina ssente tuyinza nakukkiriza nti Uganda obanjavu ng'ennyumba ziri eyo abasajja baasirika. Kati mba mmanyi bagenda kufuluma mu buyumbayumba. Kale yali yaŋŋamba balina ssente. Kati nga manyi ajja kufuluma mu buyumbayumba oba obuli awo tewaliwo bwalayisi buli awo naye nga waliwo waliwo obutatuuka zimu kuzaaliwo. Yafuluma geeti yafuluma mu geeti yaggulawo bw'ati geeti nendaba ekizimbe kyafuluma kyagenda okunnyingizaamu nga sikkiriza sikulima nga sikkiriza. Ne tuyingira ng'enkuba etukuba nayita ka umbrella ne tudduka mpaka ku mulyango gwe. Nangamba nange ensonyiwa nanneetondera ng'ayina keya bannange nga ne obaani toyinza butamwagala. Ng'ate saawa eyo nkulaga ayogera bya ddiini tayogera nti bannange oba olabika otya oba nga talina kya ddiini yokka. Munnange Mr. Sozi ng'omuwala tutuula ng'ateekako ka TV nga ngamba nze mbadde nno ndi mu kufumba wano biki gira oli wano ku TV kankwetere ku kyokunywa. Ng'aleeta ekyokunywa aleeta amagi aleeta emigaati ebyo bitoast breads obimanyi ng'atandika kufumba ng'atandika kulya nga ye atandika kufumba eri mu kiyungu. Kati nze byambowa ku TV nga sina bitivi byenjagala kulaba nga ngamba jangu mu kiyungu wano olabe nga nfumba tewali buzibu. Ng'agendamu nga nnyingira ekiyungu ng'atandika okufumba ng'atandika okusalasala nga waŋŋamba wetunyumye kale ampa emboozi. Enkuba awo ekedde. Enju gye yantwalamu apangisa maka ate agabeeramu yekka. Kati nga nyina ebibuuzo bingi mu mutwe nti naye omuwala alabika bulungi ono bannange. Kale sijja kusindika kifaananyi kye sijja kikola naye ne mukusindikira ekifaananyi kye ogamba naye naawe totulimba. Omuwala alabika bulungi clean ng'oli omuwala otwalirawo. Kati nno nadda ne bakwano bange byembuuse ebiseera ebyo nga nakamulaba nadda nga bakwano bange nga mbeewaanirako nga bagamba ggwe omaze oyo omwana omaze. Tekiba kyangu okuggyako nga gwakirimu. Kati nga tufumba nga tulya nga nnyumiza nga era essaawa yayogera ku byaki ku bya Katonda. Kati nga tuyingira mu bedroom ye tayambadde ziraga nti nno oba ali mu muudu oba ng'ayambadde kwegamba ayambadde normali yabala bye bambala skirt kalinga ka dress biki
kati nantwala eyo wabweru waliyo obukoko bwe bwalunda emanju w'enjuuya ayinayo obukokokoko bwalundalunda obumyumyumyu kale ng'ali lonely embeera gyandaga ali lonely yeetaaga okuba n'omuntu naye ng'ate ayogera bya ddiini kati nga nze alina okulabuka neŋŋamba neegwe kirabika nkone kuwayase njogere ku nsonga za vanira sijja kutuzaawo kunziza eno kunziza eri mu mutima muli nga weŋŋamba naye ate nga wenzijukiramu nti ate nga nnyumiza nti bazadde be baafa simanya biki baafa AIDS kati nga wakikoonako ekyo ŋŋamba tobanga naawe walinnya mu kaveera obanga wazaalibwa nako okitegeera munnange saalwayo kaakati nga tuyingira bedroom ye kati nga ntuula ku bedroom bwe nti nga wonaatula ekitanda mu makkati gaakyo n'otuula ng'atandika okunnyumiza olwo mwana gwe wano mbeerawo enebowa olumu waliwo neiba wange awo nga kubeerako enju ebeerako bawala kale nalaba abawala babiri naye nga n'omuwala alinga neiba we naye apaanyisa maka naye nga n'omuwala ali singo ng'emmotoka ye eri wali wabweru mu luggya omuwala ali singo owookubiri just ali next ku nju ye kyokka nga n'oyo ali singo bannange kiso nga naye alabika bulungi atukula bitya kati nze nali muto ku bbo nga ndi kakidi naye bannange Mr. Sozi ebintu biyisitaawo kati tuba tuli mu bedroom awo nga nnyumiza mbeera singo wano nenebowa kale nensomasoma ku Bible nenvaawo nengenda nenzija ku chachi nga tulinawo awo byetulina okujja tumalirize okukola program za chachi nga wozimanyi ate mbeera nnyo bize ate bwenkomawo nkooye bwe ntyo nannyumiza kati nze nali ntudde ku buliri ye ng'ayimiridde kakati ng'ajja naye atuula ku buliri weyajja n'atuula ku buliri yalinga nkondako bw'ati si nti oba akigenderedde kale nga wonaaba otula omuntu nakkoonako bw'ati kati ebisambi bye ne binkoonako amasannyalaze gankuba maama nnyabo oba gali simanyi nakumanya amasannyalaze gankuba naye nga gankubye zijjukiramu kiri ti bazadde be kyebaafa kati ng'omutima guŋŋamba neeroni omwana ono ayinza okuba ng'ali singo ng'ekimulemesezza amanyi sitetasi ye bannaye njogedde erinnya lyange anyway tekirina buzibu neeroni omuwala ono wabeera positive nga bino byonna abadde abikola kuleeta ano kuteeka mu fix so that obaako kyokola nga kituusa kuba emyaka gye ng'alaba gojja kubeera mwangu nembirowooza okitegeera nensiriikirira neŋŋamba mukama katonda nkoze ntya ng'amasannyalaze mpulira gankubye misasozi nga mpulira njagala kiggwe nga tunyumyawo mpolampola nga wanyumiza obulamu bwa famire yaabwe taata we nga we yali amasomero ge yasomeramu bye yasoma emakerere biki baganda be bazaaka alina baganda baabo yanyumiza abo nga twenkana ng'alina baganda be almost twenkana nanyumiza basisita be bakola naye kati kyaliko ng'anyumiza pulaani ze ez'omu maaso naye nga tetunyumya ku kikwatagana na byakwerya bya vanira nga tetubyogerako kati nze ng'omusajja yadde yali ansinga obukulu nga nkirinamu muli nti ye kale waabaako byakola nga tali direct nze kambeere direct misasozi amasannyalaze gampitirirako yadde status ye omutima gwali nali ngitegedde nga yakiŋŋamba ng'omutima gunkubira ŋŋamba waabeera bw'ati nenkyuka ne mutunuulira bwe nti naye nankuba eri ate ng'alina eriiso wini munyenga n'akyuka naye n'antunuulira bw'ati ne tusiriikirira olwasiriikirira emikono ne giyitiŋŋana misasozi nalisige naye amasannyalaze gankuba ne gagaana okuvaako nga njagala ganveeko naye natuuka n'ebiro ebya statasi ye byaŋŋamba ne mbyerabira
sirowoozaako na bya kwambala sokisi. We namutunuulira bwe nti ebisambi byokka bannange misasozi ebitonde ebyo, ekitonde ky'omukazi Mukama Katonda atusaasire. Neerabira essaawa ebyo yaŋŋamba ebikwatagana n'obulamu bwe. Amazima gennyini misasozi we namutunuulira bwe nti emikono ne giyitiŋŋana. Misasozi nalya vanira nga si musabike, nendya vanira nga si musabike, naye olwamala nemugamba I have to go. Abakali abadde naleseyo baganda bange biki awo ne mulimbalimba awo nengenda naye ngaomutima guŋŋamba Roni ogenda kufa. Omutima nga gwe guŋŋamba ekintu ekyo. Namperekerako ne tufuluma nantuusiza ddala ku stage ya booda awo kati ova ku stage ya booda awo okkirirawo katono waliwo ekipande kya Ntinda View, essomero lya secondary awo wewati awo. Kati nentuukawo nga tendaba emmotoka za highway nyina okusala ngenda ate nfune booda enyambusa ensuule ku Kira Road awo nga wezanzigiddemu. Naye ngaomutima ngenda guŋŋamba Roni obulwadde, Roni olwadde, omuwala akusse nga kyekindi mu mutima. Nabeera awo nenfuna depression, nenfuna ebirowoozo. Kati ewaka awo twali tulina omusawo akuze nga atujjanjaba bbanga liise, naye kati omusawo bambi yafa, yali na Munyarwanda. Nengendayo nemugamba musawo seewulira bulungi, badde nsaba kumpa ku magezi. Naŋŋamba kiki? Nemugamba obulamu bwange tebweyagala. Kati ye teyali nti oba musawo nti oba mukugu bano abakugu ennyo, just yali bano abasawo abakola bu kiriniki ng'oluusi alinamu ka certificate bwe bityo. Kati naŋŋamba gendera ddala mu ddwaliro ddala. N'abaako omusawo dokita gwandagirira, n'abaako byawandiika nembitwalira dokita yennyini mu ddwaliro nga nyina genda kunkebera musaayi. Dokita n'akiŋŋamba nti ngenda kukukebera, njagala kulaba status yo. Okitegeera? Kati dokita we yaŋŋamba njagala kulaba status yo, bino bwe bagenda mu ddwaliro n'abaako manya munda eyo mu busenge oba n'abaako byawandiika oba byakebera, nenfuluma eddwaliro nenziruka nga nnina okutya nti okukinjatulira nti oli mulwa. Nnina okutya nenziruka mu ddwaliro, saalinda nabbi ŋŋamba eyo nga nnina okutya. Kati nemmala nengendayo enkeera. Naŋŋamba lwaki wagenze? Nemugamba bankubidde essimu awo biki, naŋŋamba olimba. Kati genda kusooka kukansolinga before nga sinnakola kintu kyonna. Nasooka nkansolinga biki nanzijako nga ntya okumbulya results. Nga ntya okumbulya results, namuwa ssente. Kati ng'ajja aŋŋamba kiki ng'otidde, olina okwekuuma, oli mwana muto, lwaki weyonoona biki. Kati ebyo nga byangamba tebyongera kunnyikiza mu mutima. Naba naŋŋamba oli mulamu, oli negative, naye weekuume, biki saagala ofe. Era oyo musawo eyakusindise mumanyi mulabidde ebbanga, njagala weekuume, saagala weeyonoone, okyalina ebyokukola. Kati nga tuvaayo Bisasozi, olowooza oli omuwala n'addamu omusisinkana, twamala wiiki yawera. Kati naye sitaani mubi, wiiki yawera nga tetwogera. Kati nenzigyamu nenfuna ekirowoozo mu mutima gwange nti naye olaba tetwogedde nenzigyamu ekirowoozo nti olaba saalwala, oba oli asobola okukiddamu. Ate nga mwana ebintu bye byali biwo, kale yampoomera go ge mazima. Oba nkyogere ntya, vanira we yali kilaasi, bano abalwawo okitegeera kwegamba nga mufunda
ng'obimanyi kati ng'omwana omutima guŋŋamba ddayo sitaani omulaba ng'omutima guŋŋamba ddayo ate nga naye bambi ankubira amasimu kati okuva twakikola okuva Mr. Sozi abawala bano okuva twakikola emboozi y'eddiini yakyuka wiiki nkugambe we nakikola nayisaawo emu nga tetwogera kati wiiki eyalinga eyokubiri nze omutima nze gwe gwadda ntandika omusindikira message ate nga yangu okuzireplyinga alinga eyali anninze simanyi naye nga twamala wiiki emu nga mbeera on and off nga tasindika message takola ki kati wiiki we yaggwako nze yasindika omutima ne gwagala okuddayo enjagala tukiddemu nga mpulira byanyumira go ge mazima naye okuva we twaddamu okwogera nga takyayogera bya ddiini twogera ebyo nga ngamba nasuze bwenti nasiibye bwenti njagala kulabako biki naye kati nga nzukiramu ebya dokita mbigattagattamu awo ngamba okyali mwana muto tokola ki ngamba sigenda kuddira muwala ono naye nga ate nyina forces ezimpaga nzireyo misasozi mukama yannyamba na omutima gwange nempuliriza omutima gwange omuwala saamuddira n'omulundi n'ogumu nemwesonyiira ddala wakati mu bulumi naye nga nali nkyayagala nzireyo bwe tutyo nemubulako naye nga ku kyakyo akyabeerayo nembeera nga sikyagendayo connection neefa nga kwegamba naye naluzinga interest ndowooza yali afunye omuntu omulala yali aleka afunye omuntu omulala kati nga mulaba naye takyafaayo kuba yansindikiranga message ezaawo nga kinatero ntandise okuluzinga nga siziddamu ndowooza nalaba nga ndabika sikyalina interest nakita mpolampola nange bwento nenkita omwana nemutta nemwesonyiira ddala okwagala nekuggwawo nawuliriza omutima gwange nga sagala genda ddala mu maaso nga nebuuza omuntu ono buli kimu akirina misasozi buli kimu waliwo ebintu byolina okwebuuza however much love ebaawo buli kimu okirina omuwala asomye ate nze nali nkyasoma omuwala asomye sente alina emmotoka ye talina simanyi lwaki naye nga sente alina omanyi okusula mu nju ng'ewedde ezo enju ziba za bukadde ate nga talina mulimu guli awo gwakola kuba yabeeranga nnyo ku kyaki ng'atunda hani yatundanga omubisi guli awo nga guli branded nga byo byakola kati nga muli neebuuza oba olina okuweebuuza tolina mulimu guli awo guyingiza bukadde sente oba mitwalo ameka osomye olabika bulungi mazima ddala musajja lwaki oba tofuna musajja ajja mu age bracket yo lwaki oba odda kunze kati ngaebyo mbyebuuza so zinagenda mwesonyiwa mpola paka netukiteera ddala tetwevumye tetukoze eki wabula nga neebuuliridde mu mutima oba kitegeera laavu bwetyo neggwawo naye wano Facebook mulaba nga musindikirira friend request nagiddamu nasanyuka nnyo era twali tukyatinga mpolampola netufuuka bamukwano awo nga tukyatinga naye era ngagamba missing okulabako biki wano kuba kati sirina program zidda Kampala sirina newegiba myaka oba 3 okuva kati sirina plan ziddayo naye singa zibaddeyo oba oli awo olaba womuddira okazi wamanyi balina magnet omuddira ate n'omuyisa na bubi nnyo okusingako neoluli omwali oba kibozibozi oba story bwe bityo naye nga tuli awo twogera wansi nehwayo netwogera naabula nakomawo bwatyo tetukyalina nnyo connection mbwe ebyokuyiga tebigwa mu nsi ebyokuyiga tebigwa mu nsi waliwo olunaku lumu ndowooza kiri ku mubs awo nakawa
nakawa ku bitaala ng'okkirira erugogo. Kati ate bw'ojja neno okusipiya n'ebbanda, waliwo ebiseera we nalaba abaana abawala n'abalenzi abato nga bali ku street babuulira ng'abato abawala banyirira enjala twali twamanyira okulaba abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abasiiwufusiiwufu nga bali mu kubuulira enjiri. Naye waliwo ekiseera oba babeera ku internship nga babatutte mu field simanyi, naye waliwo nolaba abawala nga kati mpulira story ya brother neŋŋamba naye Mukama nnyambanga ne sibeera mu bali bagamba nti mukama wange tetwakolanga bino mu linnya lyo, saagala kukola bintu nga mbikola mu linnya erya mukama wange. Nsaba Mukama ekisa ekyakimpe naawe akikuwe, tuleme kuba bali agamba Mukama saakola bwe nti ng'agamba nti vaawo nze sikumanyi. Kusoomooza okwokwogera bye twogera nga byawukana ne bye tukola. Kusoomooza. Era njala otegeeza abantu nabagamba nti twalinga tumanyi nti abantu ku church jjojja omuntu omutuufu. Ne mbagambako nti sitaani yalokoka. Abamu tebaakitegeera. Ne mbagamba nti sitaani yalokoka nga kitegeeza ki? Nti sitaani alina engeri gye yava eri gye tumumanyidde. Najja ayingira ebbatirizo ne bamubatiza, najja ayingira church, sitaani najja atuula mu worship team, sitaani najja akwasibwa obukadde bw'ekkanisa, sitaani najja alina engeri gy'asoma n'obusumba n'afunuka n'omusumba, naye nga yalokose. Naye okulokoka kwa sitaani si kulokoka kuleka biri eby'emabega, nedda, kukyusa bukyusa bbala n'asigala ng'akola ebibye ng'abikoleramu umbrella oba mu characters ez'enjawulo, naye ng'asigadde omuntu atya y'omu. Kakati kyenva gamba nti akasengejja k'okozesa okuscreeninga oyo gw'osanze ku church nako kateekeddwa okuba akasengejja ak'obuvunaanyizibwa. Abalenzi bangi bayingidde ziyeekaalu nga balokoserwa amabeere, balokoserwa bubina bitumbwe, balokoserwa abaana be baalaba mu worship team. Waliwo crusade ne bagenda nga batambuza bu handbill oba flyers, oli n'atandikira awo n'ajja okulokoka ng'ebigendera birala ng'ono bwe tumuwulidde. Nsaba ekisa ekyo kibeere ku nze, kibeere ne ku ggwe. Omwagalwa Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, tusaasire ffe abaana b'abantu. Bye tuwulidde byongera okusiga ekifaananyi ky'ensi ekaddiwa. Ensi ng'ekaddiwa, Katonda ffe tusaba otulere n'amaanyi ge ag'obwa Katonda n'ekisa kye ekya Kristo n'okuteesa okw'Omwoyo Omutukuvu Mukama otulere. Otufule ekyoyagala tubeere mu nsi eno embi, ne bw'eneeba embi etya wakyaliwo abantu abasobola okuresistinga ebikemo ng'ebyo ne bayimirirawo. Tusobozese okubeera mu abo abatono oba abangi. Omukisa gwe ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gitubeere, gitukulembere nga leero bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tusabye and we all say Amen.